abo ne ba promoter bakoze ebikolobero bingi nnyo ne kati ani avayo okubagambako wano sente zateeka mu afuniramu hano nange kye neebuuza genocide ne operation wealth creation sente ze muteeka mu bayimbi atunda ki operation wealth creation sente z'oteeka mu bayimbi n'oteeka mu bivvulu otulunda ki opromotinga ki bannange onoyogera otya bapromota bajja kwambalira bo bayimbi babafuula nti bo bambi bategerera bategerere bo balya ku stage terisobola kuyita naawe terisobola kuyita era nze abantu abagamba mwera copyright one day copyright ejja temujja gifuna ye generalowooza ali mu kusupportinga ndongo teri bya supportinga sente ze bateeka mu federation biki bye bakoze emyaka tugenda mu 3 accountability eriwa batugamba buli ggwanga sente ziri luddawa batugamba simanyi buli region tugenda kuteekayo studio tugenda kuteekayo biki biri luddawa kiki kye mutakoze bannange buli kintu kyonna divorce kifudde buli kimu kifudde buli system yonna etabuse ffe twaliwo n'emyaka 3 emabega nga pamba omumanyi bajjajjaffe balimanga pamba era nga n'emifazi gye tusulako gya pamba ati tambula Uganda yonna obona ofunayo wadde kapamba akabi okujja kogenda mu ddwaliro okolaki okusiba bandage ninga pamba kyekyali ekyettunzi wano kati emwanyi bagiyingidde amataka bagettaka baliyingidde vanira gwe basooka okutta buli kimu bakyonoonye abasajja basolozeza eggwanga lino emyaka 40 bagenda emyaka 40 buli every passing minute basolooza naye tebakkutanga ninga pamba kyekyali ekyettunzi wano kati emwanyi bagiyingidde amataka bagettaka baliyingidde vanira gwe basooka okutta buli kimu bakyonoonye abasajja basolozeza eggwanga lino emyaka 40 bagenda emyaka 40 buli every passing minute basolooza naye tebakkutanga buli kimu bakiyingidde endongo bagiyingidde ettaka baliyingidde vanira bamutta suka ebikajo gyebali buli kimu gyebali ne mubayimbi batuuse munansi asigazza talina kyosigaza era nze mbagamba ekintu kimu tolina kyosigaza okujjako obulamu tolina kyosigaza ne wooli si wuwo n'empewo naye singa bano abasajja bali basobola okujjako empewo nga kupimirako bimizi ku makya kati tugenda kuwako ebikopo 4 kati kyetuddako batandika kupimirako empewo bakera ku makya ne bakuwako girasi y'empewo kwata wogimalako wosa obuwi gwamanyi wali ku bukantu katono nnyo nze ndi ku ggwanga Uganda ddamba agenda ofirira abeewammwe naawe kati ngenze sategedde leeta ebintu byange leeta abasajja babbye eggwanga lyonna balimazeewo tubagambako tugenda kulya tujja kulya genda mulage ng'agenda oba agende genda eno kyano ssebo yaffe genda tete wayisaawo ng'ojja era oba oyita ng'ogenda weekamwana ebibyo ffe tugenda kulya ssente ku celebrity truck wali otandise ayi gwe naawe butambala balinga gwe basindika okusuula chano yange kale mugamba mutya abalungi abatulaba olunaku olwaleero kati eno gye tuzzeeko gye bayita akasameme the hot on the hills of Lunguja tusinzidde Lunguja omwana yangamba mu Luzungu bakiyita Lunguja musingi oyo yakireeta singi paminda yeddawo singi paminda Katongole gyali bamuwana oluguudo awo ku gundi bawutekako gundi yasaba oluguudo ne balumu nesebo omusajja yazoganya kakati bannange tukwaliza olunaku olwaleero eno show tuli unfiltered uncensored and what ekirala uncircumcised unscripted uncircumcised kati olunaku olwaleero show egenda nyizaamu ku abantu abamu omusajja gwendeese munyiivu nnyo eri abantu abamu mu kaseera kano kyokola kyamaanyi kubanga otugoberera abo bali kubanga otugoberera najjo sinziira n'olunaku olwaleero tukomyewo sula waleese engato empya sooka okwate engato yasula nga tolaga yange maami engato eno ebaddeyo sula waleese engato empya bannange si ya bei ni just sula waleese engato empya bagita batya eyo gaucho grill si ya bei nnyo ojja kumukubya abantu obutayimbwa baba njeru erimu amasanyalaze si leero wagigula ddi ibba yandiwe yakyogansi wagigula leero nenjambalira ogiguze leero ewunya n'akapya ewunya akapya sula kakasa tagira ngamba nesimanyi baba okiguze ekyaddemu sente ngameka ofaaki nza okuba njewoze bwewoze nza okuba njewoze wajewoze kisoboka wano mu Uganda tuli mu January gye bayita batya eyo January muje muyita January
Ibaita batya? January kweraliikirira nsana mungi obwavu bungi. Okay, tugenda kwogera ku nsonga z'enjawulo. Tulinawo ensonga z'aba promoters abavule ne bajjonkera kati naku bajjonkera ate abayimbi okubagoba mu kisaawe nti bayisiza bubi. Ate bennyini ba promoter ate bategeka abayimbi ate ne basigala nga babanja ne batabasasula. Kwegamba bingi bitugenda okwogera ko nnaku olwaleero. Sula ntandikire osooka obuze ku batono n'ababuuza ye leero. Ngenda kubabuuza muli mutya batulaba ku Sebutrack XOG amanya yenze Sula Flexible mwe bali kwita mwaka mukadde mukama yibale bakuuma nze wendi ndine divorce. Okay, tugenda kubanga tuyita mu nsonga ezo. Sula tusookere ku nsonga za Sebatta over the weekend. Yavaayo twalaba ekiwandiiko ekimu nga kiraga nti Sebatta abanja omutegesi big events yamutegeka ku Serena Hotel n'ebivule ebirala ebyaddako awo. Ndowooza story no badde ogigoberera. Obuzibolooza buva ku ki? Muzeeyi Sebatta ne kusho bangamba nti yalaganya okulinnya ku stage kwefuya mwegayirira naga musajja alinnya ku stage olw'abantu abaza okuwagira ne bamusuubiza nti tugenda kusasula balance asigadde. Kale mwebali nnyo okutulaba mwebalire ddala ensonga za muzeeyi Sebatta nange mbadde nzigoberera nga divorce wagambye abamu zibanyiizizza mu bantu bezinyizizza nange sirekeddwayo kubanga nalabye muzeeyi nalabye nasoose kumulaba ku gundi ku TV yammwe nga namwanja mubuuza biki clarifyinga bulungi nnyo naye kyannaku nnyo nga omwami tebamumalayo kasente ke ekyokumusasula mu installment sikirinayoko buzibu naye sho zakola ki zaggwa naye akyabanja sente zaali successful zonna bagamba bapromota bamutegeka mbu sho tezakola bwera bali mu mabanja bagamba naye anyway muzeeyi Sebatta oba sho zakola oba tezakola asasule oba sho zakola oba tezakola asasulwe tayina kubanja wadde akakaaga asasulwe yakola bannange omuntu yategeka muzeeyi Sebatta teyali mu biseguusi nti ekyokulya kimubuze okitegeera Sebatta tabakubirangako simu ti mujje mu ntegeke ndi mulwadde nfa sina kyakulya abaana tebasoma bangoba mu nnyumba tabikolangako omuntu oyo alina obukakavu nti Sebatta amukubira essimu ti jangu ntegeke embeera ennemeredde tabakubiranga simu naye njogerako ne mwami Sebatta twali ku CBS awo ngangeza kubanga nange ebintu byali bingi byemmanyi nga ndowooza oba bituufu oba si bituufu okitegeera kubanga mu 2017 batugambako muzeeyi Sebatta yavuwadde nnyo asula na muloogi bagita Sakwa oba Sakwa ogimanyi ndina ennyumba yagitunda Sakwa ogimanyi eri wano ekibuye wano awo ku bigundi kuki nga ku round about awo waliwo kagundi wansi awo waliwo kigundi ki billboard wansi awo bagita Sakwa guest house mbu wasula ningamba kirabika bizibuzibu 2018 omusajja nakola kinalwala olumbe lwamuluma nnyo olumbe lwamuluma nnyo okumanya olumbe lwamuluma namunoonya nako nga ba B2C bakaddamu oluyimba lwe B2C oluyimba lwe bali bazzeemu lwe yayimba ne Aliet Sanyu oba olumanya oluyimba olwo abasajja tererere olwo lwe baddamu olwo tayito njerabidde kati nga noonya ku muzeeyi Sebatta kyatutonderwa kati nga njagala noonya ku muzeeyi Sebatta mubuuze bano abaana gwe bawadde olukisa okuddamu music wammwe wali abeerawo ndejje okitegeera naye saamufuna nafuna omukyala Aliet Sanyu nannyonnyola byonna nangamba nakungamba muzeeyi Sebatta gwonoonye essaawa zino taliiwo oba bagamba oba yali agenze bweru kumujjanjaba 2018 obadde bamuluma nnyo naye olaba mu kaseera ako tewalabikayo muntu yenna ajja kugamba bannange muzeeyi Sebatta ali bubi tumukolere ekivu tumukolere concert muzeeyi yali yaggwamu amaanyi okitegeera sogeranga oba nti ndi mutabani wa muzeeyi Sebatta but just ndi mutunuulizi wa nsonga ate abadde anyumirwa Sebatta emyaka 42 emabega ffe divorce tukuze bazadde baffe batugamba abayimbi nga tulina n'okuwenya ng'oluyimba lwa Sebatta we lubeera luzannya olina okwewombeka n'owulirira message owulire ekiri mu luyimba kati nga mubuuza kati byonna nga benkugambye nti 2018 biki bikyokulwala byonna nga munoonya mukama n'amumpa tali ku CBS awo nga nina ebintu byenjagala okumubuuza namugana naye muzeeyi ogenda kubeera ne konsati yo
ng'ennaku z'omwezi 14 December. Niwo abayimbi bano abaddamu music wo oba olukisa bwanze kyali kyannumiza kubanga nalaba abayimbi abaddamu music nempula n'ennaku ng'enkwata Shiba yaddamu ne Daddy Andrew dole y'omwana King Sava yaddamu Nalwewuuba Chris Evans yaddamu Namuluuta King gundi David Talo yaddamu Mpawo atalemererwa kali nga njagala kumanya bano goba wabo olukisa okuddamu ennyimba kubanga mabegako wali era ndowooza mu 2018 ku 2019 batugamba nti waliwo abayuga tunes simanyi bwe balina copyright wa music wa okitegeera eyo nangenda kujjayo mbu simanyi kati abo bwe bagula music wa Sebad byonna ne mbimubuuza mukabana abayuga tune batugamba nti bakuwa sente empitirivu nnyo kituufu kiriyalinga empewo ekyo kyo yakyebalama ekyo yagamba abasagala kubogerako leero kubanga yampulira ensonga zesagala kwogerako wano kati bwe tudda ku bino ebiriwo ebya Big Bambi Big mukyala Mariam oli mukyala musiraamu sasula omusajja abanja Sebata asasule nabadde ndaba ba promoter divorce nga bagamba bannange Sebata tasiima Sebata ayina omululu oyo omusajja ayagala nnyo ssente omuntu talina kudictatinga ku talent yo divorce talina kudictatingira ku talent yo kuba si buli omuntu muyimbi ba promoter abo bonna balowooza nti bategerera abayimbi tekuli noogu asobola kuyimba tekuli noogu asobola kuyimba lwaki babeera bamanyira omusajja waki beefula abategerera omusajja bwetugenda mu bivulu ebityo wabawo contract z'osayininga nti bannange tutegereganya esisyo mmeka nti 3 Masaka Mukono Kampala sente mmeka nti milioni 10 ne basooka muwako milioni aga 2 okakasa nti bali serious wasigalayo milioni zali mmeka 9 ne bamu 9 ne bajjanga bamuwaako ku lunaku lwa shot tutuuka omusajja ayagala sente balance ayagala sente yali tajja kwekola wati abantu we bagamba mbu simanyi agaana okujja okuyimba simanyi n'agamba tajja nako yafuna message nti ba promoter bagenze wa General Sale ne basingayo erinnya lye bana bamutegetse abamutegeka bagende wa General Sale ne basingayo erinnya lya Sebata so bali bajimba meka ba promoter Big gwe tulaba yagenda nasinga erinnya lya Sebata era muzeyi era General Sale nakwata sente nazimuwa sente zitane mu milioni 10 nga alina okusooka ddala kutula Sebata nga Sebata talina kubanja manyi muzeyi General Sale ayagala nnyo abayimbi ne si bonna focus ye ayagala nnyo abayimbi ba bandi bana abayimbi ba kadongo kamu nnyo abayimbi ebiri serious abagala nnyo ye bayita abayimbi era abayimbi ba kadongo kamu abo bonna teri muntu atafunako kusendeza General Sale teri muntu atafunako kusendeza musajja oyo kati obuzibu bwe buva omusajja mulimu kumuswaza abantu buli muntu amuyita omubbi omufere omusajja tabanonyako nti mujje mu ntegeke bane muzeyi Sebata bali tabuliddo kyakulya ati mwamuyambe buyambi mwamujje kukaguwa eri talent yoli omusajja mwafunye interest ne muga kati Sebata alimu sente zaffe ne mugenda ne mumutegeka kale katubale serene tuza abantu 10 ku mitwalo 15 ze milioni 225 tetutaddeko ttebe ze milioni 4 ogamba otembu Serena teyakola temusobola kumalayo omusajja Steve Jini atwala sente mmeka kale kaliguze Steve Jini atwala oba mitwala milioni 5 Kabanda atwala sente mmeka yakuba bayimbi kyabajja ne bayimbirako Sebato kujja ko banna abamatendo bandi balutalo bonna bali baguze ttebo tebayingira bwerere okitegeera balekeraawo okudictatingira ku talent y'omusajja mbu mwayamba muyambe bamuyamba yali atya ati bo bagamba nti ize kyasinze okunnuma bagamba oyo omusajja bannange muzibu nnyo ku ssente era oyo omusajja ensonga twakola nansobya okumutegeka ekintu ekyo kikyamu okuyimba si kwangu okuyimba kuzibu omusajja maintainze emyaka 42 ng'ayimba takubwangako kacupa tagobangako ku stage tebamwasizangako butebe omuntu tafiirangako mu kivulu kye gwaki omugamba nti wamuyambye buyambi wamusanze ku ndiri yabayitako mu mutegeke mumuwe sente ze niwabasigaza yunusu kakaaga mukamuwe mumuwe omusajja sente ze abo promota abo balaba befuula bano abategerera abayimbi twali wano mu covid not even covid
webasazamu ebivulu bya Bobi Wine wane Busabala kyalenga concert kati buli promoter gomanyi ne besuulirangako waliwo abaali ekabimbiri simanyi Masuuliita simanyi Nabingo simanyi Namasumbi simanyi Kabuchola simanyi Kamwenge bonna ne bavaayo ne beeripa ku eyo concert omanyi nno nga kibagamba nange ne badde ntegese Bobi Wine ekalamba nange Bobi Wine adde mutwala ku mwalo jina agenda okulaba bangi nga buli yagenda nti mbadde ntegese buli omu ng'agamba ayagala babuliyirire Emma Serugoyo yali ategese kyalenga concert oyo Emma yali ategese kyalenga concert ne babayita bonna ne babawa ssente omusajja bawa biliyoni za ssente ne babawa ssente ne bagamba kale mugende mwekolemu association tulabe ngeri tuyinza okubayambamu ne babawa ssente mpitirivu ne bamala ne bazirya ne baziwanira zirwanira kati waliwo mbamuyita Tony Sempijja n'agamba nakwata bapromota bonna onali akulya sima amponeti ndowooza kwanza namulaba nayogerako naye twali awo ku kalenda ng'akozewo ekitebe ne bagenda eggulu n'abawa ssente empitirivu nnyo ne bajja ne bagamba simanyi tukozeko wano ekitebe ku kalenda badije babatadde wano bapromota wano byonna nga bya bulimba nga bali mu kulya buli ssente gumuyise Jenosale zataddemu ebyo ebintu by'ekisirusiru ebyo bitavaamu mulamwa buli muntu gwekyomanya buli kivulo ekitegekebwa wano mu Uganda bafuna ssente okuva ewa Jenosale bulimba bamuwasi nasigwe gusosa kiwulira nze mbiwulira buli kivulu kyomanya kyali kibaddeko wano mu Uganda nga kyamaanyi bagende wa Jenosale n'abawa ssente buli kivulu kyomanya ekyamaanyi buli kivulu oyo omusajja yategekako n'abayimbi wano ku gundi wano Mutesatu Royal Stadium ewankulukuku abayimbi bakadonka mu mwena mujje oba ekivulu ekyo kyaliwo 2018 wa 2019 era nga babbiramu ssente n'abagamba kakati bannange mugende mwetereze kati ekyo we bakimaliriza abo bapromota abeeyita mu bapromota be bategeerera ennyo endongo ne batandika kati kutandika kusuubula abayimbi kutwala abayimbi omu ku omu eggulu nga bakoze n'obubinja nze n'abayimbi balenga 5 nze n'abayimbi bange waliwo Lasita Kabakuli waliwo Kapumpuli waliwo DJ Muki ne babatwala eyo eggulu ne bababbirako ssente eggulu Jenosale abayimbi tabamanyi gumunye omusajja abantu abagenze nga bamutuukiramu ne twagala ssente tuwe ku ssente waloze bakolanga zisako bakolakola ebintu bingi nnyo wano mu COVID gumunye ssente omusajja zeyafulumya musimanyi online concert simanyi mulabire wakati mutambula COVID muleme kwatibwa COVID ze online concert mbotuula waka mbu TV nekola ebivulu mbusomanya muyimbi nayimbira ku stage nga mwe muli waka online concert manyi biliyoni ezatambulira omwo mu online concert ezabiranga ku TV ezimu online concert nengo manyi promote omunyago gwe babbira omwo abo ne bapromota bakoze ebikolobero bingi nnyo ne kati ani avaayo okubagambako wano sente zateekamu afuniramu nange kyenneebuuza Jenosale ne operation wealth creation sente ze muteeka mu bayimbi otunda ki operation wealth creation sente zoteeka mu bayimbi noteeka mu bivulu otulunda ki opromotinga ki bannange ogenda okuwulira enkuuka bataddemu 5 ogenda okuwulira bakusaasira bataddemu 2 ogenda okuwulira big okitegeera mu nkuuka bataddemu sente aba operation ne kati webuuze mu nkuuka operation wealth creation ejirawa efuniramu wa babadde promotinga kiwadde batunda ki operation wealth creation kuyigiriza abantu kwegaggawaza ebintu webito omuntu avudde kabula sokke gomba Masuuliita Mawokota wa azze mu nkuuka okulaba Walukago okulaba Gazibwe Kapo okulaba Bebekulu okulaba aninani ebyenkulaakulana biri ludda waawo yaze ne notebook nti buli anayimba tingisaha wayimba nga anotinga adde yagaggawale afuna mentions mu nkuuka teri ani amuwadde mentions ku bantu ababadde ku stage bana abeefuula bapromota abo babulooka siba promoter abo babulooka naawe yagenda n'akwata n'agamba kati njiribye kino ekivulu
okitegeera nkiyiribye ngaola bwe walija n'ayiriba roots of Catherine Kusaasira mmwe eno mujja mulabanga promoter naye ng'ayiribye kiyiribe ataddemu ssente mulala oli najja n'ayiriba enkuuka ne mulaba how promoter ategese enkuuka nga si yategese nga ddiira just agiribye buyiribi katani mutuufu mba promoter kati ebyo byebisudde endongo wano mu Uganda bana abasajja ba promoter abayimbi babatunda dda ngoza bana abayimbi bakyalina ensa wano mu Uganda babatunda dda babalyamu dda keeke babasuubula dda babatwalayo eyo ng'emisingo era kivula buli muyimbi wati buli muyimbi anabeeranga ne concert ng'asooka kudduka wa Genosale kati nze mulimu Geno kakati kino kiri bwekiti kati abayiwala balina ebintu bye bamugamba ninga bannange aba basajja bakyasinze n'okudibaga endongo abo badibaze buli kimu ate kyegeneza buli tubeera nga tugenda mu kalulu nga bakolakola ebivuyevuyawo beefulayo bategerera endongo beefulayo bategerera abayimbi bali mu nnaku abayimbi tebalina ssente naye nga abasajja we balidde enkuta z'abayimbi bebasikininza abayimbi tebalina ssente abayimbi batenda okuvaayo okweyogerako onoyogera otya bapromota bajja kwambalira bo abayimbi babafuula nti bo bambi bategerera bategerere bo balya ku stage terisobola kuyita naawe terisobola kuyita era nze abantu abagamba mwera copyright one day copyright ejja temujja gifuna gumaze nzigeza muyimbi okubeera nga takyayimba gatase nga buli mwezi oguyita agenda ku mikutu kati abalina zino zibbaazi zibiki abakuba music w'abayimbi TV radio biki kitegeeza mwe mugenda okuba nga musasulira abayimbi copyright teriyo tebakulimba era tebajja kugikuwa kubanga bana balimba abeefula muno be bagirimu si bagisooseemu ffe twatulanga ku National Theatre mu meeting sibayiza copyright lero kigguka muba muli awo okulaba abayimbi abanene babayiseemu we bati babakozeemu association endala mbu Superstar Association okitegeera nga babakozeemu endala olina okulaba ne mundala bakozeemu endala paka wegguka ewa Geno n'abawa ssente just imagine kati babayimbi bagenda abanene nibabawa ssente kubanga omuyimbi yatuuka eri nagamba kati Geno nze muyimbi biri bya association ne bamugattagattaawo nga bazimusiseemu bamulimbira mu operation wealth creation teri kivulu wano kipromotinga oba gwe bali just bali mukubba bubbi ssente nebebuzabuza era teri promoter musanyufu mbu copyright ayagala ebeerewo kati sula naffe ndowooza tufune bondi tugende tubatuwe ssente batubabadda tetulina naawe waliwo abatuyitayitamu ne batubbirako ife otuuka eri ne bagamba gwe ezizo bazitwala dda naawe mpozi sigala olime babuloga ezamwe zagenda buli kugambye abantu batwala eyo ewa Genosale abantu babuloga naye nga talina n'akawunti mbalaba batwala ba TikTok naye nga talina ku TikTok olinaga nze ntute ba TikTok nze mbayina ne bawa miliyoni kumpi nga 10 TikTok ne bamuwaako kasanvu talina bwogerero agenda kwogera teyeyerese ate bayala bamuwa miliyoni emu n'abuuka mu bbanga naye ng'oli akugjeemu omwoyo atutte 8 akubiddeko miliyoni 8 abayimbi balina okuzuukuka mutandike okweyogerera kuno okuyiya kwammwe tira agenda kudictatingira ku talenti yo how bapromota bebasoose okubeerawo music ebaddewo ebbanga n'ebbanga lyonna waki emivuyo weegiri kati ogenda okuwulira simanyi Geno yataddemu biliyoni bweziti ogenda okuwulira Geno yataddemu biliyoni bweziti ogenda okuwulira Geno okitegeera ye Geno afuniramu wa ateeka mutafuna ate afuniramu wa sente ezo zooteekamu zowa abayimbi zowa bapromota zowa biki ofuniramu wa gwe nga gwe omuntu afuniramu wa teri muntu ateeka sente watafunira operation wealth creation sente zeteeka mu bivulu yefuniramu wa banange kati sente abantu bafuuse bayonona nnyo ziriyo kibbo basena kiriyo kibbo nti bo bannange bakuŋŋanya sente emyaka mingi yakwata bukwasi nagamba oyagala sente kwata bane sente tezirina byakola tubalage nti ffe tumanye emigaso gya sente je tuzikime kuba tusobola kungamba nti kale munnange kakati ye buli kivulu ekibeera mu Uganda kati time etuuse ng'omuyimbi tasobola nakubeerawo kweyogerako nakutegeka kivulu
Ukitege otanga jeno talimu. Oli musiru, oli muyaye. Sente oba wazije wezitekeke ekivulu. Kachikiza jeno alina okubeera mu. Ali kati ba promoter je batutaba yimbi. Nti yuga tunes ebeeremu. Kati ba promoter je batutaba yimbi. Je batutaba yimbi. Oza bayimbi balina sente. Abayimbi balina sente era balubatu. Kivula ja kulaba bino ebintu byemivuyo ogambe balinga be babiteeka mu sente. Wakati ujja kungamba kiki ekyabadde mu nkuuko kujjako emivuyo kyetubadde tutalabangako. Enkuka wetu webadde kuva ku kitobero. Enkuka wetu webadde kakati wache ey'omulundi guno yabaddemu nnyo violence. Kivudde kuki nange mbuuza ggwe kijja kuba ebizo kijja kuba nabateeka mu ssente nga tewali accountability. Omuntu agenda kufuula bega divorce ayingire ne mu makaago akolera amateeka gambe kakati olwokubiri n'olwokusatu olina okwebaka ne mukazi wo esigadde toyina kikola okitegeera. Kati bakola abayimbi bubwendi yali ayimbako kati bakola abayimbi bali mu kubategeerera eno industry yagenda dda era nze ndaba abayimbi ababeerawo ne bagamba bannangeera one day tujja gifuna copyright weya copyright word bagirya dda copyright bagitunda dda bagimaliriza dda gino emyaka n'emyaka newe giriyitawo abayimbi tebalifuna copyright. Gwomanyi kitegeeza abayimbi senga balina copyright gwomanyi sebate omanyi senga obugagga bwaliko yandibadde agenda ku mikutu nga abanja sente ze miliyoni 11 senga copyright weeri ku nnyimba za muzeeyi Sebatta obugagga bwe ziriko emyaka 42 ng'oyimba. Omanyi obugagga singa bwaliko omanyi abaana bakafeero bali luddawa balina emirimu abo baswazi balina emirimu bannakafeero balina emirimu abo. Ennyimba copyright baziteekamu copyright eyo Kenya wegenda ku YouTube wano olabe gundi strike gye banakkuba yabana Kenya eyo ne kati weebuuza oluyimba lwa kafeero waffe wano Omuganda lwajja lute okubanga copyright eyaluteekamu copyright muna Kenya how kijja kitya ekyo kugambe ejjedo yatwalako abayimbi ne bapromote yeggulu ne batandika ne bakola ne structures ne bagamba kakati twagala ennyimba zonna eziri ku gundi ku YouTube ezitalina copyright zisooke ziveeyo kati tukole ennyimba nga abayimbi balina copyright nga tolina luyimba otandika kutampalinga luyimba lwa musajja n'obeerawo nga tuli wano n'okwata gita miya gita n'osuna oluyimba lwa Brad Nandibakooya bakubirawo strike sound bagitwala dda n'abaana be tebagirinaako copyright tebakirinaako bwannannyini naye nga kitaata waabwe yayimba. Byonna bivudde ku gavumenti eno yebikola kati yebikola n'abantu butakkiririzaamu tebamanyi bugagga bwe balina. Jeno si muyimbi jeno mulwanyi saabalwanyi bamu kubalwanirira lino eggwanga lwaki omuleka dictatinga ku talenti yakutegeerere suna nojja n'oyimba je nagamba vaawo oyimbye bogas oyimbye gasiya nenga je namanyi okuyimba tamanyi kuyimba naye jesobola okuba nti bapromota bamugamba nti abo naawo baagwa tebalina kye basobola kukola oluvannyuma lw'okuvuma ennyo nakuwa $10,000 miliyoni 11 genda olunda embwa nga tezina kisobola kukukolera kitegeeza akuguze nawe n'osigala n'osirika busirisi ne kati suna $10,000 yakomo zikwatako mu 93 asobola okuzigaana era asagambira bokusagambi zijje no weebale onzije kaguwa nenga omuyimbi olina kubeera bwotyo mutandika ku respecting ebiyiye byammwe teri agenda kubalwanira bano promoter balwanira mbuto zaabwe na family zaabwe bagagga bazibu balina ssente buli omu ali kululwe teri agenda balwanirira teri agenda kubalwanirira abo bapromota tebalina audacity yonna egamba nti mbaninze omuyimbi wifi myezi 3 nga mwe mutabangudde eggwanga mwe mutabangudde music industry bibagitabangudde abo abasajja buli tuba tugenda mu kaluluga batandika okwekolakola katemba befuula abategerera abayimbi je n'abalaba abayite abongere omunyago kuba kati ye je najja bakubira essimu ababuuze waki bino biriwe bityo ali kakati bano balwanye kakati mutereze okutereza kwetaga ssente bowe batwe bafuniramu tebafaayo bo muyimbi avundira mu nnyumba
tebafayo bamuze imita ina sente tubadde tufunye ekintu ekirungi wano ne kati bakisse ekiriwa tubadde tufunye ekintu ekirungi wano mu Uganda divorce tukuze tuvayibigira ku nyimba z'aba basajja bajjajja baffe badani mugula bamatiya kakumirizi baseleste kasule bawire mukaya bakiwewa baani basebatta twali tufunye omukisa nti sebatta yazze breakthrough n'abayimbi abalala abasigadde babakolera ekintu bwe kitonga token of appreciation okubasiima kati laba promoter bakikubye kubanga enteekateeka zaali nti sebatta agwe kiwewa ddeko mukaabi addeko matiya kakumirizi addeko okitegeera abayimbi bafaawo bagende nga basiimibwa bakikubye omanyi lwaki bakikuba Biggie ye mukwano gwa Jenosale personal friend omukwano gwavaawa mama wa Biggie yali member wa parliament eye Jinja yafa mu covid oba yafa mu covid yao mujukira honorable Watongola yafa mu covid kati bayina omukwano ogwo gwaba Seruganda kati ye Biggie bamutwala ng'omwana w'omu nnyumba kyovula we yakuba essimu nti bannange bammanja bamanarenda bazze jeno n'asindika ebibiri oba ekikumi mbeiringe out kuserena kwolwo lwennyini nga 14 teyeetaaga kuyita kwetooloola simanyi ku protocol tajeetaaga mwana wa munju kati bano bapromota kyekibatta baka Biggie ono yakajjawa natandikidde kutegeka ebivulu bya kamiliyoni ayinza ate okubanga kati siya ayogera ne General Direct mumanyi politics ali mu bapromota abo politics mungi nnyo divorce mungi abasajja abo babi nnyo bankwe babi ate Biggie mukazi watutamanyi tamanyi bana abasajja badiringa nabo batujju bafu badde no ne boogera ne Sebatta njawo jeno yamuwa sente milioni 2 beini yabeeramu kati bambi Biggie watu mukazi watwalana n'ekintu kyatamanyi alowooza bapromota bali mabegawe nebe bayita mu Sebatta be bampika bamuga azikuwe jeno yakuwa dda akasiimo lwaki akasiimo koti yakakuwa okitegeera kati badde no ku mawulire ne batandika gamba Sebatta tetujja kumuwa sente bayonona Biggie eri omukulu oba okitegeera kyenkugamba bali mu kubuuza nnya dayisi kati ye tannakitegeera waanakizuulira bano bapromota bamukuba be bamukuba anti bagamba ffe twakutwala bo bagamba nti olina kubeera mu ambuleera yaffe National Promoters Association NPA otulukamu otyo okubanga oyogera ne Jeno era tuli amulukwe katukube ennyumba okitye kati yalowooza bali wamu bali mu solida aba promota bange banwanirira teri akulwanirira mukwano bali bagala kukyaya eri wa Jenosale yakulaba ng'omuki ng'omufu kati nawe okutebuka amangu kwata akasente ka Muzeyi Sebatta milioni 11 muwe bisigadde mu esotingira eyo kwata akasente ka Muzeyi Sebatta muwe oyo omukazi yali atandise bulungi zesabanga na promota yali atandise bulungi nga Biggie okupromotinga ebivulo omanyi obuzibu kwebirimu okutandikidde mu bayimbi banene Biggie yatandikira se ku kamiliyoni stage obe malegwe waliwo omulala gwe yasookerako yali ku kamiliyoni gwanga mujje naddakawo omulala naleeta Mufti Menke nategekawo emikono gya Museveni nategekawo nategeka gundi embaga ya Kyabazinga otegese emikolo eminene nikati otuuse ku nsonga ey'ekinyusi naye kati naawe olemereddwa bano bapromota banno be bakkuba tanabakizuula kubanga era tagenda kukizuula kubanga abeera nabo ffe twali wali gundi lyakusaasira ninaye njagala muzza ebbali wetwamulaba wano ng'ajja nyinjagala tumuzza ebbali mbekobye mmuga nengamba owaayi nandaba bitekisa ntunuulidde nnyo nengamba kamuleke njafuna we mugambira kati omugambi bano bapromota banno be bakkuba ennyumba balabanga byokola byabalema dda kumenye okuteeka embaga ya Kyabazinga mwekyo kitegeeza obwesigwa bwe babeera bakutaddemu noteeka embaga ya Kyabazinga noteeka gwanga mujje noteeka Mufti Menke ebivulo ebyo ebyamaanyi ebituuza abantu okitegeera kati abantu bamulabira ddala nagamba we mukazi ali mu kintu kyaffe oyo kubanga gwayogera n'omukulu kati abasajja bakunoonya ye bakuzingira we bati nga tosobola kwekyusa bali mumukubira mu Sebatta tebuka mukwano tebuka kwata akasente k'omusajja okamuwe waba ova mu bivulo obiveemu
nekigera kulabika bubi ng'ovudde mu bivvulu ng'obuvuddemu ng'ate obivuddemu bubi. Bano abantu bakukyawa. Oyo Sebata talina bbala lyonna ku bantu, talina muntu gwe yali avumye, tayimbanga mutubonga naawe, tetumanyi nani gwalonda. N'abaddewo emyaka 4 egyo 42. Ozo omutegese. Kati bano abasajja bagenda otandika okuvuga Sebata batandika ulinako kati kodi ya politics ejja. Kugambi wano divorce bwe tugenda wafu nnyo bano abasajja tutabakuba leero tetugenda kubakuba. Kati kodi za politics zijja. Kati oli mubakuba. Nze sibakuba just nze njogera nsonga nga bweri. Nze sibakuba kuba nze mbaga zaaki. Nze siri mutegesi wa bivulu, nze ndi wa mawulire. Bino ebintu byonna abantu bye bakola mbirabyeko. Manyi n'ebisudde ba promoter. Omuntu asobola okuteeka mu kivulu emiliyoni 2 n'atafuna. Okitegeera? Ne kati mufunye omukisa salaba bayirinze out. Niye ne musigala nga mwekwekereza. Big newe yandisigadde busigazi nagamba ati kanve mu bivulu ebya sachula bino ebyabayimbi bano babulo simanyi pulo tulaka number 1. Nasigala mu basajja abo ba legend. Ense badegena mu respecting nyo kubanga alese uniqueness mu industry. Yasoso tegeka Sebata ku Serena awo. Sebata yali afunye ku concert ku Serena. Tasijifunangako. Abaddenga Sebata abaddenga we mukono eyo ng'obwaddeyo miliyoni 2.3. Najja n'omuteeke emikono ku Colin Hotel n'omutwale Masaka ku Maria Fulo omwaddeyo miliyoni 2. Najja ne bamatendo. Matendo band. Ne bajja ne bayimba n'agenda. Ne kati wamuwadde omusajja production yagimanye yabadde ku show ya Sebata. Steve Jane musajja wa Tabu. Yakoze buli kimu nga buli luyimba olujja akuzzayo emyaka 4 emabega. Baka drop nga yandibadde. Buli kimu yakitaddewo yakoze obute nga teyerekeredde. Nga bagala bakuweese muzeeye ekitiibwa ne Big bakuweese ekitiibwa. Kati Sebata olubadde okuggwa babadde balina kuleeta Mukaabya. Gomunye obuwagizi Mukaabya bwayina. Nikati ababayimbe kati nabo bano bapulempo bagala kubaziika kubanga baakirabyeko bo babadde tebamanyi nti bano abasajja bakyali mu ssente kubanga babategekanga mu kikaali okuyingira 5 okuyingira 13 okuyingira 8 omuto wa bwerere okitegera kubanga bye bali balimu ebyo okuzingiza ekikaali boti n'obayingira omuto wa 3 omukulu wa 7 nga bibamanyira babadde tebamanyi Sebata basobola okumuyingira ku mitwalo 15 singo omutwe mitwalo 15 ne miliyoni 4 bale tebakirabangako nga balowooza ka miliyoni yekka yali mu ssente Lema yekka yali mu ssente Lutalo yekka yali mu ssente buyo babadde balowooza kati Big yabalazeeko nti kati ate Sebata zaalimu mpitirivu Mukaabya zaalimu Matiya Kakumirizi baani abo kati bano baagala kumukubira wano mu stage tebayinza kumukkiriza going beyond tebayinza kumukkiriza naawe Guwano tulina ba promoter asobola okuyita eno najja mu mawulire yeerongoosa ninga kyakoze mazo kusabi omulabira okubeera mu kamera awo n'ogutu ogutaliko nkoona ng'ayogera mpola yeebwala nenga omanyi kyabeera koze ogutu ogutaliko nkoona ng'omanyi kyabeera koze nenga ne mu bantu yeerunnya lyo liri clean wedit nga liri clean ninga akuvunzizza buli wamu nga ne ogenda mu banka tesobola kujjayo kalooni ng'obulamu yabutekako caveat yakunafuya yakutungako ekikwanso nenga n'abantu tebamanyi wano bapromota baagala nnyo okuttira abantu mu nzikiza baagala nnyo okukwata akabadiya n'akwata kiwumba tuutu n'akunyigira eyo kakibaagala okukolona omukazi Big oba olaba vidiyo eno mukyala gwe nze nakakulabako omulundi gumu wetwali ku show yakusaasira ku press conference era nagamba hey Big nonziramu tetwayogera buno obubaka oba obulaba tomanyi eno industry tomanyi bana abasajja engeri gye bazannyamu ddate tomanyi oba oyagala okumanya kwata ssente z'omusajja Sebata ozimuwe gwe tofaayo okuzaalibwa kumu n'okufa kumu oba wakoze loosi oba wakoze tetwagala kutandika kukubalirira gwamanyi ssente ze wakoze gwamanyi jenesale ssente ze yakuwadde gwamanyi ba sponsor ssente ze bakuwadde tebitukwatako kwata akasente k'omusajja okamuwe kwata akasente k'omusajja owe muzeeyi Sebata ssente period teri kirala kye tukwagaza kirala kyonna teri kirala abamawulire nabo bangambye babanja musimanyi ssente bazewola ku Yasini simanyi Yasini nawa ebyo sagala kubigendamu nze nakola munesa balina ensonga zaabwe sinze mboogerera kwata ssente z'omuzeeyi Sebata ozimuwe wano we tulaga wagenda kubeera wazibu
bigadde mukwano gwange naye mwana nagamba kasana nze nazuula nti babawa ssente ne batatuwaako yadde ffe batukosanga bulogo isijja okitegeera ne ba positive sagimu Bigi oli mukyala mutonyo mu kutegeka ebivulu mukama abadde akusaasidde otandikidde ku bivulu ebyamaanyi ate n'obikola bulungi nnyo n'oteeswaza legase ogenda kugitta ninga tomanyi wa weefiiridde bano banno be bakkuba basooka na kwetesa balina bigundi byabwe eyo gye bali balina bipulatifomu byabwe eyo gye bali balina zi WhatsApp group mwe bayogerera buli kimu beba dictatingira omuntu oyo divorce asana milioni 10 naawe nze nga namutegeka mu 97 nga namuwa kakaaga bali mu ebyo ebintu ebyedde biseke emyaka 4 si bagayo ose promoter jana kugamba ati oyo sebata nawe yadde asana milioni 2 milioni 2 nga ne kabako tasobola ziyimbira mwagala kumanyira abantu kati banna iwachi mumanyira abantu abasajja sebo manchi bakola bagenda sebo ne bakubbirako sente wa genosale batya ne basingayo erinnya lyo kumanyi sente zitambula kati gwe divorce nze wali nebintu embi esagala kwogera wano buli muntu wali mu Uganda kati mubbi buli muntu alowooza nti buli muntu kati alowooza sente zamulimo okukola emyaka 4 emabega ayagala kuzikola kati omuntu amaliza nakusanjaga nagamba mukubo lyange esente yagirabako wali katolo bwama yagenda okufaano ng'alese omuzannyo omanye ekyabaawo era Bigi yagutegeka ebyo sagala kubyogerako ne gomanye ekyabaawo omanyi kati abali mu lumbeerwe tegenda kubeerawo wikyejja omanye ekiriyo jakubulya nga tuvudde ku mpewo kugambye wali abantu banyiivu nnyo ku ssente omuntu akwatana kusikamu omumiro gwe wakyo nnumisa omugati gwange kati awo tuli naye naabireese eno gavumenti yebireese abantu baali tebalina busungu bwe butyo kubanga omuntu asobola okubeera agenda okuwulira genocide yatadde milioni 5 mu nkuuka kusomesa abantu kugaggawala omuntu yavudde ekabula sooka yazze kulaba walukaga kuyimba ekana bulemu agenda kugaggawalirawa mwasasudde abantu ku banange temututabula kati jeno omugamba ki ansa jeno kyemugamba ekintu kimu sente z'owa abayimbi sente z'oteeka mu bivulu ofuniramu wa sente z'otutaddemu ng'olaba yavudde n'awandiika ekiwandiiko abayimbi balakinga organization biki byonna byataddewo ebyo tebikumala oyo omusajja awadde abayimbi sente okuva twatandika mu covid myaka 10 kati emabega not even covid yayagala dde okuyingira mu bayimbi ng'anoonya we out mbayingiddemu ntya yabayingira si mu bubi kubanga buli muntu akola kunoonya sente naye bawa sente tebakkuta tebakyalina nansonga lwaki gye n'abawa sente tebalina ezo sente zemuwa abapromota zemuwa baki muzitwala ekiruddu mutege mugundi mugenda mu malwaliro ga gavumenti mutekeyo obutanda mugende muzisasulemu abasawo babasomesa buli sente banagikolamu malwaliro bagenda bakulimu ebintu ebiri developmento naawe endongo esigaddewo ate kati nsonga abayimbi bo bali bapromota bo bali ku ndongo bali kukusa bubuto bwabwe ye gye nalowooza ali mu kusapootinga ndongo teri bya supportinga sente ze bateeka mu federation biki bye bakoze emyaka tugenda mu 3 accountability eriwa batugamba buli ggwanga sente ziri luddawa batugamba simanyi buli region tugenda kuteekayo studio tugenda kuteekayo biki biri luddawa tewali babeera kwalulwawo nga bawuga bali mu kulya micomo tebali mu kukola bali mu kuyimba n'ekifo kye bayimbira si kyabwe si kya federation kya geno basulira bwereere emmere balya bya bwereere masajja abanyiga wa bwereere amazzi muugamu ga bwereere bali awo just bali awo stagnant babawa sente bo bali mu kulya buli sente bala twamala batunzeeyo emyoyo gy'abayimbi abaana bamwe mugenda kubagamba ki basajja mmwe kiki kye mutakoze bannange buli kintu kyonna divorce kifudde buli kimu kifudde buli system yonna etabuse kati tugenda kuzaako ffe twali wano kugambye ffe twali wano emyaka 3 emabega nga pamba omumanyi cotton bajjajjaffe balimanga pamba era nga n'emifazi gye tusulako gya pamba
kati tambula Uganda yonobo nofuna wadde kapamba akabi okujja kogenda mu ddwaliro okolaki okusiba bandage pamba kati yasigala malwaliro wabakazi bazadde ninga pamba kyekyali ekyetunzi wano kati emwanyi bagiyingidde amataka bagettaka baliyingidde vanira gwe basooka okutta buli kimu bakyonoonye abasajja basolozezza eggwanga lino emyaka 40 bagenda emyaka 40 buli every passing minute basolooza naye tebakkutanga buli kimu bakiyingidde endongo bagiyingidde ettaka baliyingidde vanira bamutta suka ebikajo gyebali buli kimu gyebali ne mubayimbi batuuse munansi asigazza ki kati talina kyosigazza era nze mbagamba ekintu kimu tolina kyosigazza okujjako obulamu tolina kyosigazza ne wooli si wuwo n'empewo wayinza ogitandika n'empewo naye singa bano abasajja bali basobola okujjako empewo nga bakupimirako bimizi ku makya kati tugenda kuwako ebikopo 4 kati kyetuddako batandika kupimirako empewo bakera ku makya ne bakuwako girasi y'empewo kwata wogimalako wosa obubi gwamanyi wosa ekivubi empewo yo ogikozesa ekivubi gwamanyi kati kyetusigazza bino ebintu bantu bakyabiraba ng'ebyokubalaata emyaka 3 maaso divorce ogenda kuzimbawa omwana we agenda kusomera wa amasomero gaabwe buli kimu kyabwe niera abasajja tebakkuta omwana we agenda kusomera wa ati kakati obuzibu bwange si bwakuvaawo soba bavuddewo batyo baki ninabo beekuba mumutima kino si kyebalwanirira kino si kyebalwanirira gwe weekubemu akafaananyi divorce olaba kati we tuli sokoddeyo keewammwe obuuze tambula ku byalo fedde abantu ebedde twabanga n'ettaka nga bagamba awo wa mutaka naye ng'omutaka ava kuno paka eri mengo wa muntu omu kati genda olabe obeera jjajjange yalina ekyapa twagenda okuddamu ekikebera mu landizi nga bakikubirako ebirala 2 ekyapa naye nga twalina blueprint bakikubirako ebirala 2 ne tugamba nabyajja bitya ate kino mwakifuna kino kyali kifu simanyi kati bino byandagaano nkadde biki ne batuvubu ettaka ne balitwala nagamba bannange awo nawanikira namanya kati tetusigazza kyaffe n'obulamu kire kati bukyali bwaffe n'obulamu bw'olina kati si bwaffe bulina bannannyini bwo oba bubiraba nga oba batagenda kufa bubiraba nga bo bayimoto tebalwala bo tebagenda kufa bannange buno obulamu bwe mwabujjawa bwobanga oli ng'osaba essaala sima bajja kufa ng'okolima ffe tetubasabira bafe ne buno obulamu bannaye mwe mujojoye bannayuganda obulamu mwe mwabujjawa mulwaki mulowooza nti mwe mulina ekyapa kya Uganda lwaki balowooza mbu ekyapa kya Uganda be bakiyina Uganda eno nnene nese bwaliwo abantu amu Uganda wano abalowooza nti balina ekyapa kya Uganda yonna nga tolina kubaako kyokola nga tosose kuba maviivi nga n'omuntu one waafa tosobola kukaaba nga tosose kumwebuuzaako oba kitegera kyenkugamba tata we ne waafa ku makya n'akutuuka osooka kukuba ssimu jeno mbadde nsaba kukaaba nkaabe tata afudde kati awo wetulaga buli kimu ogenda tandika kusaba lukisa ogenda kusabanga bajjeno si mu bubi balwana eggwanga lino era tubassaamu ekitiibwa muli bassaabalwanyi naye bannange mutuleseewa mugenda kutulekawa buli myezi 6 yunivasite zitikkira abaana badaga tebalina mirimu n'osoma n'ofuna diguli n'ofuna diploma n'ofuna ki nga gwe kyosigazza kugoba ku passport genda Jordan kukolera emitwalo 7 mu kiyumba eyo bye mwalwanirira ebyo si bye mwalwanirira eggwanga mwasuubiza nze ndi weruweero bali ebintu byaffe byonna kayinja waffe yenna baamulya bamumalawo ffe tetwalina nte zijja kuwaayiriza twalina kayinja ne kayinja baamulya bamumalawo gwe kayinja omumanyi nza kuba tomumanyi kayinja omumanyi kayinja waffe baamulya kaama waffe baamulya nga beekwasa mbu kaama tabeerako nannyini kaama abeera wansiko ninga twamusimbanga nojasobola okudduka tugenda okudda nga bamulidde ng'alinga kyemeza nga kaama ssebo mukama era yebajja olugero mukama yerandiza yekka munaku kaama ye nga balidde kaama waffe baalya kaama baalya ente zaffe baalya ebintu bya buli kimu baakirya bakimalawo nakati bakyalya ffe tugenda kulya ki muffe ate mwakimulina okulya muffe bannayuganda mulina okuyiga okwogera eno Uganda yammwe teri alina kyapa kya Uganda agenda kutiisatiisa mwera bannange wenvayo nenjogerako bannange nze kati nja kugamba bagenda kunkubira n'amasimu
buli naku njafuna nga amasemu byogera bya kisiru byogera bulungu waliwo balusiki n'abo beefuula mwe bategerera eggwanga lino nga ne bajja no tebabamanyi mbubo beefuula mbubo we bategeera ennyo era woyogera ku nsonga bweti nga bakubira essimu kakati gwe biwayigwedde tobinaako bukakafu oyogera bikiggwe gwe totya kutiisa divorce bino si byakutiisatiisa siina muntu n'omu gwe nvumye bantu kugira siina muntu n'omu gwe nvumye bino byaffe tulwanirira kyaffe kino kyaffe tulwanirira kyaffe gumwe kikirigiza emyaka 3 mu maaso ejijja mukama ng'akuwadde obulamu naye nga omwana wo ogenda kwekwekanga mwekweke lwaki okakubuuze maama tibejjuka bwe yali agulaawo gwe wali wagulawa ninga omugamba munnanga nti abo baalwana baali balina okugula bwe balinanga ssente ebiseera ebyo ninga naffe bataata baffe baaziyina niye bajja mu buyinza batugaba bugambi collectinga ssente zonna z'oyina bikutya n'ebikutya ogende mu miliyoni emu nga bakuwamu oba bakuwanga mu mutwalo ninga omanyi miliyoni y'ebiseera ebyo eya 83 ensawo namba bweti ey'essente bannange tetwagala kugenda mu inflation ng'otwala wiribalo omanyi inflation yali Zimbabwe ng'otwala wiribalo y'essente ne bakuwamu kaswiti ne bakuwamu akantu bwe katika ebyo tetwagala kubiraba mwalwana kati wetulaga kubanga abantu abalina ssente bo bazifudde zaabwe era buli kiwandiiko kye basayiningako our money buli kimu kati bakifudde kyabwe sente zaffe this is our money sente zaffe sente tezikyaliza ggwanga kati zirina abantu abamu kati yakiba omusajja omuntu asookera ku makya eno n'amaaso eno n'ateeka eno n'ateeka eno kubanga sente zaabwe mugenda kola mutyo kwenenulanga bannayuganda kati nze bannayuganda kye mbagamba ekintu kimu speak out yugira nina akatono kalina n'omumwa gw'olina nagwo ogukulumya oti osirise ogambe kofe kisiiri ng'eri wali abantu abakutradingirako wisely bakulirako bo bali kubukulyako olunaku lwonookera ku makya n'ogenda ne bakugamba gwe naawe sente buli kaseera ojjano n'okima ssente naye nga gwe mulundi ogusoose okugenda awantu sente netwazikuwadda ye nga tokkuta ojja okutegeera nti waliwo wano abakutradingirako bino si byakufuna ssente buli kintu kyonna ffe tetubaganye kyammwe era mwakikolera mwakirwanirira naye amabujje mugalese mutya nibo kibona abantu bazadde olowooza tebazadde balina abaana bazadde era abaana bamwe betugenda okuwasa betugenda okuwasa tusooke tubaliise ebbogo tubaliise kayinja kaama tugenda naffe kubaliisa kaama ati bemwagala abaana bammwe tugenda kubakwana tubaliise obukopa tubaliise emmere ennuma tubagambe bye bino bajjajja bamwe batutuusaako ensi yalina emirembe bannange ffenna eno ensi tugirinimu kyenkanyi teri bino si bya monopole mboli eyalwana yalina okufuga buli kimu baako kyoyogera please speak out sibagamba nti oba mugende mukole effujjo nti oba mwokya ebipiira nedda toduumidde siduumidde sina n'omu muntu n'omu gwe nduumidde please speak out wogenda kudduka n'osanga nga kiro ya sukaali eri ku mutwalo yogera ne buli wonoosirika noga munnange ebyo byabanene fe abanakumu zinakunkunyedda tunaayogera ki please tomanyi ddoboozi lyo kyerigenda kukola mukwano gwange tomanyi ddoboozi lyo bugagga bwe lirimu yogera ne buli wonoozingira omuntu kiri emabega oti abamanyi okwogera bagenda kugaggawalako abantu abamanyi okwogera abamanyi okwogera kati babagaggawalidde ku baana abatamanyi kwogera era nze sula bakuyita tondekaawo bino si byakuyita divorce bagenda kuyita bino si nze nina ebintu bingi byensobola okwogerako mukuyita kujjonkera nina ebintu bingi byensobola okujjonkera buli lunaku ate nga bituufu nze siwayiriza sivuma muntu siwayiriza muntu byenjogera bituufu kumanya abantu obulumi abantu lwakusirika bakuyita just in case bakuyita divorce va mu byokuyita ffe tuli baluganda tugenda wazibu nnyo nosala akozesa email kugambe nze simanyi na email ye nze bino si byakufuna bufunyi wakati nze wenfuna ati esinaffe buli omu kyafuna atwale nze wenfuna gwe onoofuna otya ati buli omu kyafuna atwale kati divorce naawe kati ensi woti wogiwadde nze banampita nja kulya
ate nja kuba ndidde Uganda yonna osokulya Uganda nno gimalawo yemugamba abantu simanyi oba olidde simanya olidde oluguudo lwe Makingi nze sokulya sente zikola omanyi kilomita oluguudo bajikola sente meka nedda tutogera amazima kilomita y'oluguudo bagikolera sente meka bakulya sente zeji bagikolera basozi mpa neziri omuntu omwizekka omuntu nze nkakasa sula byonna byogedde byonna gye bigwera bagenda Twitter nze nja kulya bannange sula ngenda kulya nze byonna bye bannange mutereze system eterere tunyumirwe nze olaba nde mazima sula nga tuvudde mbyokusaaga nze nkimanyi waliwo ba bloggers abagenda ne bayita ba blogger batutegerera bagende ne bafuna sente ezo ne bazirya which is okay nenzo lunaku lwana mpita nga baagala kumpa sente sigenda zigaana sula aleka lezera tezimala ne kuyita kuwa ka token of appreciation oba ka Jessica baba bita butya buno muhanda utu ogwe mpo bukadde 10 nze nkute okimanyi sobola kwekolera obukadde 10 olunaku ngoyinza buganye bunonyeze emyaka tebuganye sula nonyeze obukadde 10 mbunonyeze emyaka enabuganye kati byenjogera kitegeza ndina muntu mukyamu gwali ku kantu bukantu katono nnyo nze ndi ku ggwanga Uganda ddamba aganda firira abeewamwe naawe kati ngenze kala n'ebintu saategedde leeta ebintu byange leeta gwe leeta abasajja babbi eggwanga lyonna balimazeewo tubagambako tugenda kulya tujja kulya genda mulage ng'agenda oba agende genda eno chano sebo yaffe genda tete wayisaawo ng'ojja era oba oyita ng'ogenda weekamwana ebibyo ffe tugenda kulya sente teeka wano tugenda kulya sente bagenda zitu oba basajja mwene mutukubire mutwe ku sente mweme kulya ate abajonkezi bagenda okunyombesa abajonkezi bagenda okuyomba kati nze mbabuulira sula byayogedde bituufu naye nze bampita sula bana bazize neza sula muzimpe bwabanga buli ayita zaagala zikamulyemu jeno bwoba oyise nga tujje nesula nga nazizira nezino ez'omuzimpe ezirye paka twegayiridde abantu ne bwe tunakola tete mujja kutuwa sente muzirya muzigabira abatakola oli najja natukolamu sente neyita buloga nakuŋŋanya sente z'ababuloga nalya yeyita tiktok talina yadde account ina views 12,000 neyita simanya ani mbawulire bafala balya sente naffe bwe tunafuna akakisa kayingirewo omusajja oyo ng'alina sente zaffe mu kibbo nze nja zisitula abalala nga bazize nze nzibike nze zingende nazo kati buli omu kati ffena tubifiirwe tukola kubifiirwa ebyo mugamba somala babbakaamu awammwe bamubbe naye naffe tujja bokwatira we tubakwatira naye nga tubategeeza nti okulonda kwa 2026 tulonde abavubuka badde abavubuka muveeyo mwesimbe kuba president tuna gundi ballot paper nga kuliko omuvubuka gomanyi nti mu myaka 3 mu maaso agenda beerawo goba wakalulu